Ttiimu y'essomero lya Kakungulu Memorial ewangudde empaka za hockey w'abalenzi n'ow'abawala mizannyo gya Fresh Dial Schools Games eziyindira mu kibuga ky'eGulu. Mu balenzi Kakungulu ekubye Entale School goal 3 ku bwereere, ate mu bawala ne bawangula St. Mary's Namagunga ne goal 4 ku 1. Kati Kakungulu, Ntale ne Kasasa bagenda okukiikirira Uganda mu hockey w'empaka z'amasomero g'obuvanjuba bwa Africa mu balenzi. Ate mu bawala Kakungulu, Namagunga ne Bweranyangi be bayiseewo. Kyamaanyi nnyo kuba gundi ewedde tournament ewedde ekikopo bakitwalako, naye kirungi okuba nti natuzemu ne tukiza ewaka. Kushika gate level extended turanye ekintu ky'amaanyi, twakora ekintu ky'amaanyi, turwane ebyo yanga last match konka turwane. Basketball abalenzi St. Cyprian Kyabakadde ekubye Makerere College n'obubonero 36 ku 3 bwokka, ate Soloma Christian High School n'ekuba Luzira Secondary School n'obubonero 32 ku 9. Mu basketball abawala St. Nuwazana eisoowa okwesoga oluzannya olw'okusirisizaawo bekulembedde ekibinja F oluvannyuma lw'okukuba Melhill n'obubonero 63 ku 29. Twagala kikopo kya nationals tetukiwangulangako nga St. Noah, kati tukyagala this year. Yes. Tuwanguddwa naye tetuwanguddwa for completely lwakuba tugenze nga tiimu y'okubiri mu group F. Omupiira gw'abawala Kawempe Moses mwewanduddemu Achaba Secondary School ne goolo 6 neeyitawo okwesoga quarter finals. Sam Mpoza, NTV, Gulu.